Amawulire gazze bubi Kitalo Nnyo Kitalo ddala kikakasiddwa nti Queen wa Bungereza tubatogera ku Queen Elizabeth avudde mu bulamu bw'ensi eno afudde abw'ebityo nno webiri ono nafiiridde ku myaka 96. Amawulire gasoose kuyitingana nga galaga nti abafamire akwessa n'abaana ba Queen Elizabeth munnange batandise dda okutambula batuuke mu lubiri. Okitegera ate nga n'abamu babadde batuuse dda oluvannyuma lwa dokita oba omujjanjabi wa Queen Elizabeth okubategeeza nti ono ali bubi. Era wayise akaseera katono munnange Queen Elizabeth ne babeera nga bamubika Kitalo Nnyo Kitalo ddala. Amawulire nno si malungi erudda eyo. Tujagenda maaso n'okukuwa bye tunaaba tufunyeewo ne teweerabira ku subscribinga ku YouTube channel eno, likinga ateera olekewo obubaka bwawo mu comment section. Mu mawulire amalala agatali malungi munnange maama wa Rebecca Jingo naye yavudde mu bulamu bw'ensi eno. Jjukira nti ono abadde mulwadde era Rebecca Jingo yavaayo ku mukutu gwe ogwa Facebook Bambi n'ateekayo ng'asaba essaala Mukama Katonda abeere ng'awonya maama we. Olunaku olwaleero munnange ono avuddeyo n'ateeka ku Facebook page n'ategeeza nga maama we wavudde mu bulamu bw'ensi eno. Nga tuli mu kukulaga vidiyo eyo mukwano oyo yabadde maama we awo nno yali ali ku kitanda. Kitalo Nnyo Kitalo ddala katongera okubeera nga tusaba Mukama Katonda agumye Rebecca Jingo akwessa n'abafamire Bambi olw'okuviibwako maama ono abadde Naalongo Naluwooza. Ndowooza mutera nnyo okuwulira Rebecca Jingo ng'ayogera ku Naalongo Naluwooza. Kitalo Nnyo Kitalo ddala katongere tusabe Mukama abeere nti nno abagumya. Essaawa yonna teweewunya ng'olabye abakozi bano ku NBS TV twogera ku Precious Remy Suna Beni ow'ebinyanyanyanya kw'ossa ne Anteira. Amawulire gayitingana nti bano bamaze dda okukutula deal ne management ya NBS TV okuba nti no begatta ku media house eyo bwe bitone we biri erudda era waliwo n'ekifaananyi ekiri mu kutambuzibwa ku mutimbagano nga Suna Ben ali n'abamu okubatwala NBS TV. Ate era Anteira ffenna tujjukira bulungi nti yavaayo n'asibula nti munnange avudde ku Bukedde TV kati bakugamba nti ate NBS TV yamaze dda okuba nti nno bakutula deal mukwano tobeera nti nno weewuunya bwe bitone we biri erudda eyo. Eyo nno nga tuvuddeyo Speaker Anita Among ayongerako ery'amagogo munnange agambye nti waliwo abapanze olukwe olw'okumutta. Ono avuddeyo n'agamba nti yakizudde nga waliwo abaagala okumujja mu bulamu bw'ensi eno abatandise okubeera nti nno bamutiisatiisa nga baagala okuba nti bamutta. Ensonga ezimuttisa tezinaba kubeera nti nno zitegerekeka naye bw'ate bwavuddeyo n'abanga ategeeza. Eyo nga tuvudde tugenzeko ewa Pastor Akayanja avuddeyo n'anenya abasumba batandise okuvumaganya eddiini y'abalokole n'agamba nti basaanidde okuba nti nno bakyusaamu. Bino nno yabyogeredde Kalamoja gye yabadde agenze okuba nti nno agabira abantu beeyo emmere. N'agamba nti okugabira abantu beeyo abatalina Bambi ekyakulya si bya bufuzi wabula omuntu yenna ayina okuba nti nno adduukirira abantu bano. Katubeere nga tumukuwa sumba kubanga ffe tudealinga mu spiritual things. We are not police. We are not, yes, abantu batuyita taata waffe omwoyo simanyi ani but we are not parents. Kati bw'obuuka mu jurisdiction iyo n'ogenda n'okola ebyabalala kuba kati okubonereza abantu abakulu n'obaswazaswaza mu baana baabwe ate nga bajja kuweereza bajja mu kkanisa kuyambibwa kuzimbibwa mwoyo nga n'omwami ali wali nakukkiriza n'okuba mukazi we. Kyenvudde nkugamba nti kiki kitutuuseeko tuseka wano muganda wange naye otuula wansi n'ogamba wagye tulaga olyanze n'okukeera ku makya n'avumavuma omuntu gwatalinaako nansonga. So ekyo kikulaga ensi gyetuuse nti abantu tebakyalina kyekwekuba mu mutima olinaga nti owange bano abantu benkuba baziza musango ki kiki nju kye bakoze ekibakubya
olaba ne gavumenti kati tekyakkiriza wa polisi kuba muntu n'omwana w'essomero okumubonereza. Kakati nze mbuuza bubuuza, bw'obuyinza wabugyewa? Ani yakuwadde obuyinza obwo nti abantu bwe bagaana okukyuka? Kubanga ffe tukyusa na bigambo na mwoyo na njiri, obulira enjiri omuntu n'abeera ki? Ate n'okukyusa si gwe okyusa, kayanja sinze nkyusa. Omwoyo mutukuvu, bayibuli ega nti omwoyo mutukuvu yalumiriza abantu ekibi. Kakati nze maze okubuulira nga ndeka omwoyo mutukuvu ng'akola ki? Ng'akolako nawe nga nkusabira bw'obanga oganyi nga nkusabira. Kakati okusaba oli atugambye okusaba tekukyakola, enjiri tekyakola, omwoyo takyakola, ne Katonda takyakola. Mumpe omuggo. Anti bayibuli yemu yagamba suula omuggo oyo n'omwoyo. Ani mwana? Endiga. Ani mwana gwe? Kati oli pasita, kati ofuuse taata. Omanyi n'abantu bano tubawadde ebitiibwa ebitali byabwe, n'obuzibu ne bujja n'oyita omuntu taata wange, taata wo muki? Yesu yatulabula. Mbaji buli onyiriri simanyi ddala bwe luli, kati Yesu yatulabula n'agamba toyita omuntu yenna ani? Kitaawo. Toyitanga omuntu yenna kitaawo ku nsi kuno. Muba omwoyo nti ffenna tulina kitaffe ali luddawa, ali muggulu. Tutambudde obadde mulabi mulungi owale kwekumira ku Newspark channel. Katukujukiza okuba nti no subscribinga olikinga video eno kosa n'okulekawo obubaka bwawo mu comment section. Sula bulungi, weeraba.